musumba omukazi tasobola kuleeta katonda mu nnyumba nga yegwe head of the family. Tukizeeyo ku Adamu. Eva yakola amanyanga, katonda yalinda Adamu. Like, I gave you the responsibility to care for this garden, this household, eno ennyumba yiyo. Adamu yamala kwonoona ekibi okujja mu nsi, yamala kulya, obujeemu bwali ku musajja. Katonda gwe yawa ebiragiro. Abasajja tebalina kuva mu position zaabwe kasita okkiriza omukazi okuinfluencinga obutawuliriza katonda, ennyumba yonna egenda ggwa yonna. Naye katonda akisigaza ku ggwe, obuvunaanyizibwa bubwo. So bw'olowooza nti anti munnange tetugenda kwawukana kubanga munnange amateeka gagamba tekigenda kubaawo, naye nga mu nnyumba katonda oba mugobyemu, you might end up nga Ahabu bwe yali. Manya omukazi oyo omusamize, abaana bo agenda bafuula basamize. So olina obuvunaanyizibwa obwo.